amasasi. Wow, anti Mandevi kawaka. Omukwano banange amazima buli muntu ku nsi ayina omukisa gwe mukwano, era ddala ku nsi buli muntu alina engeri gy'akwasaganyamu omukwano gwe, ate buli muntu ku nsi kuno yamanya engeri omukwano gye gumulumamu, ate yamanyi n'engeri gy'ahandolingamu relationship ye. So leero munzikirize njogere ku ebyo ebitono abantu bye babuusa amaaso mu nsonga y'omuhabbati. Omanyi omuhabbati guluma naye ate erudda omuhabbati gunyuma. Wow. Omanyi bagamba omukwano nga gutandika nga mwetabbira bintu bibeera bingi. Abamu batuula ne bakkanya ku nsonga zaabwe, ate abalala basisinkana mu ngeri y'ebyewuunyo ate ne basobola okuliyetinga ekyo ekibawa essanyu. Abamu babatwalako bannaabwe ne bakyusa obuufu ne batawanyika n'abo be balaba nti be basinga, ate ababeererawo bambi ne babakuba omugongo. Bw'obeera ng'olina gw'oyagala, amazima bw'okwata mu mukono owulirira ddala bulungi mu mutima munda, physical and mentally. Omanye mukwano gunyuma nnyo nga mwesuubiza ebingi ne mu maziga ne mu nnaku ng'omuntu asobola okubeererawo. Kinyuma nnyo omuntu okuba ng'ali mu nnaku naye ng'omuntu amukumakuma yoyo omuntu gw'ayagala. Omanyi tewali nsonga esinga kubeerera muntu comfortable, kuba nti omuntu gw'ayagala ku mutima gwe ye muntu amubeera ku mabbali buli wamwetaagira. Binyuma era bitandika mu kutandika nga bye mwesuubiza ne mutuuka ne mu bukadde bwammwe nga ze nsonga ze zimu ze mwesuubiza. Binyuma okuuma ebijjukizo, binyuma okuba nti mwejjukiza era ng'ekibazza mu relationship zammwe zezo memories ze mwayitamu nga mukuliyetinga relationship yammwe. Ebiseera ebisinga munaye liba ssanyu, ebiseera ebisinga kuba kujaguza, ng'olabira ddala obulamu ku nsi butambula nga bwali obwetaaga singa oba ofuna omuntu oyo akukkiririzaamu era akutegeera okusinziira ku njagala gy'aba akuyagala, essanyu liba lingi naddala mukwano. Singa kizuuka nti omuntu akwagala n'abakwetoolodde bonna bamukkiririzaamu nti ddala ye muntu omutuufu gwali oteekeddwa okubeera naye. Kinyuma nnyo ebiseera ebisinga okukwata ekifaananyi ky'omuntu gw'oyagala n'okitunulako n'ogamba nti kale mu butuufu bye bino ebijjukizo byaffe, bye bino bye twayitamu, era ne mujaguza n'olw'ensonga eyo. Lwaki amazima muli mwenna abamu temubifaako, n'ate ensonga ekuliyetinga memories, okubeera ne relationship, okubeera engumu masekkati gammwe. Wali obaddeko mu bulamu bwo ng'omwagalwawo ne bw'aba takubye bukubi ssimu, oyinza okulwala n'omusujja ne gukwata. Ogwo gwe bayita omukwano, essanyu eribeera mu masekkati gammwe nga bivudde ku ssimu ne biddako mu reality. Omanyi bintu bingi bye tuyitamu naye ate ekisinga okutugumya ne bwe tuba nga masekkati gaffe tulina obutakkaanya bwe tufunye obusobola okutwawulamu. Gwe mukwano ogwo gubeera mu masekkati gaffe ffe ababiri, era nga tusobola okutuula wansi ne tumanya nti ensonga eyinza okutereeza ensonga yaffe ey'omuhabbati gwe mukwano gutambulira mu masekkati gaffe. Ebiseera ebisinga ekisinga okuluma mu bulamu bwaffe kwe kuba n'abaagalwa abo abaatuvaako bwe bulumi obutasobola kuddisikawo, naye ng'ate bw'otuula n'abo b'oyagala bakyali ku nsi osobola okuŋŋaanya omutima n'oddamu n'oyagala buto nga bwe wateranga okubeera. Tuula wansi mu relationship yo, beeramu, teweesiba wekka, kuba n'okwesiba kwokka mu relationship ng'olabira ddala togwanidde, tosaanidde, ebiseera ebisinga bannange kizza emabega. Nze mbagamba nnyo laavu buli muntu agitegeera bubwe. Mandevi Kawaka. Wow.